Mbadiliza nyo wano ku BTM TV before 5. My name is the one, the king himself, king of television, a one King Smith. Muna kwa Justin sazewo tukakanemko katono nyoncha ileko kwa kupapa wafe aweko byatanya ensonga ezigenda maso mu ggwanga. I know limbo trending all over in Uganda, East Africa and world over. Ensi yonna tuyinza okola kikimu oba olabirire ku Celeb Jazz wali with King Smith ku YouTube, subscribing okiba ku TV ate naawe beera nga oyongera okulaba TV eno kwoli tovaako. Papa osiibye otya? Sebo ndi awo. Sebo osiibye otya? Bulungi taata. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi mpozi mweno. Tuli mpola. Ebigenda maaso mu ggwanga ku bayimbi. Biraba. N'amaaso go tobiwulira buwulizi. Biraba. Obyogerako ki? Biraba bikanga. Kati olwaleero waliwo amawulire ge tufunye agaweweezaamuko ku bunkenke nga minisita Honorable Nabakooba agambye amateeka bagasuspendinze for now era wateekebwewo embeera egayita gakomewo tusobole okuteeka mu contribution yaffe nga ba stakeholders gajje nga gasaanidde. Tetusobola kugamba nze sigamba nti tubeere nga tetulina amateeka ge tugoberera nga industry, ekyo tekiriyo, naye ate twagala gabeere nga gatufavoringa nga gali mu favor yaffe ate nga tugali tulinamu ne contribution. So si kubeera oli abeera eri otukolera ekintu tomanyi omuntu waayita kukola luyimba tomanyi gyayita tomanyi biki tetuyambiddwa bingi tetuyambiddwa kati tosobola kuba tubadde tulaajana batu empoweringire copyright law tetuyina arts center newe tuba tufiiriddwa tetuyina wetukuŋŋaanira nga boolaba national theatres wezandibadde nga tetubirina twakula tumanyi pride yaba artists yabayindi bagitwala Bativale twakula tulowooza nti yaffe yabayindi bagitwala national theatre kebera office y'abayimbi epangisa esasula ssente kati ebyo byonna nga tonna bituyamba nga gwe tobituyambye ate n'otuteekako amateeka ate nga namulimu n'okusasula kakati awo obeera okamye ente gy'otawadde biwata. Naye kati twebaza nti olw'omulangira gyaffe emingi ne bannaffe abakulembeze baffe mu domains ez'enjawulo efforts ze tutaddewo buli omu ng'ayita gy'ayise zirabika nga ezikoze impact kuba abakulu bagambye bagenda kuddamu bakitunule mu jjo. Honorable Speaker waliwo era abamukyalidde era naye n'akiraba n'alaba n'ensonga zaffe tetumanyi tetufiibwako twetaaga tube atisi nga tulina ministry eyaffe ng'aba sports bwe bali naye leero tuli mu genda enkya tuli mu culture luli tujja kuba tuli awo nga batrade batugamba muli baffe kaga tuli awo tulinga abaana tulinga bamulekwa. So kati bwe batufaako ne bamanya industry eno nnene ate ng'esobola n'okuleeta revenues ennyingi. So tusaba bwe batufaako ne tubeera mu system tusobola okugoberera amateeka naye amateeka ago nago agatugoberera. Papa waliwo ebibadde bigambibwamu n'abamu ku mmwe mwenoonyeza byammwe mwenyonyeza kwekkusa era amateeka gano gagenda okuyita nga waliwo abalidde kasente bwe nga aludde mu industry eno. What is your take on this? Nze no kumwe abayimbi mwenoonyeza byammwe nti kastanfuna ekyange nga eno waliwo olumu waliwo endo perception waliwo endowooza eyinza okujja mu bantu kati ne obanga oyo okola kituufu nga tolina bigogo ogenda okola nga naye bakuliisizza. Kati nze olw'okuba nti mbadde nnyo mu mbeera ez'okuwaayirizibwa ebiseera ebisinga kati olumu ndwawo okusala omusango ndwawo okugamba nti kituufu ono alabika yakoze eki yalidde. Bwaba nga waliwo abaatuliddemu olukwe muli babi nnyo, muli babi sibakakasa era sigamba nti gundi yalya naye baba nga weekiri muli babi. Naye ate nabaawo abavaayo nga tulumirirwa bulumirirwa kati nganze obulamu bwange njagala nnyo kubanga etandise njitegeera n'ebigendererwa byayo nga nkakasa nti okubeera obumu kyekigenda okutufuula ab'amaanyi. Abayimbi mwenna mbagamba tuli b'amaanyi naye tujja kuba b'amaanyi nnyo nga tulina eddoboozi litya tulina uma yiyo uma yange terina bannannyiniyo era tetugituuma omuntu nti ekibiina ky'abagundi eriwo mu mateeka erina constitution member yalina obuyinza obulonda abakulembeze n'okubajjako abakulembeze tulina constitution yaffe eri kiriya nnyo kati nga boolaba nti abadde president waffe agenda Sophie constitution yaffe egamba nti bw'oba oyingira ebyobufuzi politics
toyina kuholdinga office yonna mu umma era ogizza era ensonga yagikola ki kubanga yali yafuna interest egenda okwesimbawo ku woman MP Kampala okitegedde so tuli bwe gundi structure yaffe ennungi nnyo so kati njagala just bantu kugitegeera era abayimbi mbakubiriza mwena mugyegattemu tufune eddoboozi eryawamu abantu balekerawo n'otulowooleza bw'oba olowooza nti naabali eno balya jangu tulye abali abo baba bakuyita nti jangu lwaki ate ogaanirayo jangu tulye naye ndowooza si bonna nti baba balya era nebaza nnyo nze kitange nze yankuza siri muleebeesi nze mmanyi nti buli kintu omuntu yeekolerera omuntu bwampa asigaana bw'obanga olina kyompadde I appreciate kubanga teri gwe bawa nga tayagala kumuwa taliyo oyo n'ate siri muleebeesi era nze tolinsangako mu mbeera ya buleebeesi ate siri wankwe siri wankwe era kyendaba nga kirimu enkwe n'okunfuula kaperembeera omuleebeesi obwavu bunnuma ne bunzitirawo naye nga sikiyingiddeemu. Papa ekibuuzo kyandibadde nti nno amateeka gano letsi bagayisizza muli ready nga mmwe abayimbi ababaddewo okulaba muno musasula oba byonna ne baali bagambye okuba nga bisasulibwa ekibadde kitukaayanya kibadde kiri ni geno saagala kati essaawa eno luli tubadde tuwanda omuliro nga tujja twogera bikunyi kubanga nga tusaba naye kati abakulu bakkiriza bakakanye tuddemu tukiteeseeko kubanga tetuli bamativu n'ebyo bye babadde batutaddeko tetuli bamativu nabyo kati bakkiriza tuddemu tubabuulire titwandyagadde tutambule bwe tuti twandyagadde tutambule bwe tuti twandyagadde tutambule bwe tuti ani alina okwebuuzibwako kubanga nakyo kibadde kiconfusing abantu bangi buli agamba nze tebanneebuuzaako nonaga tebanneebuuzaako baani abateekebwa okwebuuzibwako mu industry mu industry eno ba stakeholders baayo mwebali buli industry tosobola gaa nti nno nabuuliddwa benneebuuzaako buli mu domains zaffe ez'enjawulo waliwo unions zaffe artists union waliwo associations zaffe ez'enjawulo ez'abayimbi ez'abannakatemba ezaani bonna balina abakulembeze kuŋŋaanya abakulembeze okuva mu domains ez'enjawulo obeebu mutuule mulimu n'abalala bayinza okuba nga si bakulembeze naye nga basinia mu industry era nga basobola okubuulira industry gyevudde ne bagamba ate nga basajja bagezi nnyo just lwakuba bali mubyabwe emirimu gyabwe emirala bakola naye nga bagezi nnyo call them bagireyo beebuuzeeko twandikoze tutya bamiitinge okuŋŋaanya ebyo then mugende mutugire amateeka gayite oli yanjoza muno some of your unions oyogerako na associations ziri politically based era abamu kyebaba bagamba tebagala zingira kubanga balowooza muno ezisinga ku zo zirina kuyisaawo bya bufuzi bya muntu omu political interests za muntu omu nga gwaludde mu industry nokyogerako nza nti nze njagala nnyo ekyokulabirako naddala wuma nza nti njagala nnyo ekyokulabirako wuma yayisaawo interests zange nga bagamba muno mwenna abantu kale abasinga abaali kakiiko ka wuma muno balina side gye beekubidde side ki eya gavumenti eya NRM kiki ekiraga bigamba nti ava ku bigambo naawe oli mu Uganda tobaddemu naawe oli mu Uganda kati gwe naawe oli mu Uganda omanyi saagala kuwaayiriza okitegedde saagala kufumba kigambo nkiteekewo endowooza yo olina right ku ndowooza yo naye sobola obutaba ntuufu kati gwa nti kati nze wenkubuuliza no no why is it percepted lwaki abantu bakirowooza we batyo okimanyi nti bagamba nti eriyo abasezi wali omulabyeko papa simulabangako naye tokimanyi nti bagamba nti eriyo abaki abasezi abasezi problemu eriwo eti nti ensi evunze mu nsonyi okozesa ekigambo ekyo kakati abantu balowooza olwokuba nti abantu bo balowooza nti tekyali muntu akola kintu nga talina bigendererwa byabufuzi lwaki mulowooza nti buli omu alina kuba munnabyabufuzi lwaki teeka lyawandiikibwawa no abawagizi baffe ate mmwe mukibateekamu bebatutuma tujje tubabuuza no mmwe mukibateekamu okitegedde gwe bw'okiteekamu n'onyulaga bambi atuuka nagawe baki ekituufu kubanga amatu kye gawulira obwongo kye butwala okitegedde obwongo kye butwala nze era kati saagala nnyo omuntu ajja nakubuuza but Mesach you're confusing us where do you belong why do I have to belong nowhere I don't have to belong anywhere my professional ethics nze tezinzikiriza kutekinga sides
nyimbira omukatuliki, nyimbira omusiraamu, nyimbira omuprotestant, nyimbira omusodoksi, nyimbira omuganda, nyimbira omunyankole, nyimbira omulugwala, nyimbira omuzungu, nyimbira owa FDC, nyimbira owa DP, nyimbira owa People Power, nyimbira owa NRM. Nze I don't take sides kubanga nina abawagize eno, nina abawagize eno, nina abawagize eno, nina abawagize eno. Wabula bwe nzija nga ate nina tekiŋŋaana kuba na ndowooza yange ng'omuntu. Ogyeko kire ky'obuyimbi professional yo? Okitegedde? Tukugambye bulungi nnyo mu mateeka ga wuma nti kasita ofuna interest yonna eyeesimbawo mu kibiina ky'ebyobufuzi kyonna, you cease to be a leader. Kati ate noŋŋamba nti nno tuli political. Awo nga tuvuddewo katwebuuzeemu. Kitegeerekese ekyo. Abantu bakitegedde nange nkitegedde. Tukugambye mu constitution yaffe nti kasita ofuna interest nga ugenda kwesimbawo mu byobufuzi awantu wonna, no matter party ki, you cease to be our leader. Ng'enoffice ogiwaayo. Twewala kiri kye mwogera. Twewala kiki? Twewala kiri kye mwogera. Ekyo tekiriyo, ekyo propaganda atya okulaba abantu abali awamu. Kati olw'okuba kibadde tekibangawo bayimbi nga bibiri kuba kati muuma tuli bibiri registered members. Abantu bakitya. Waliwo abamanyi nti nno tujja kufuna abayimbi tulina bafunamu nga tebali wamu. Kati bogezaako bateeka awamu bajja kuba balina eddoboozi eryo ery'amaanyi. Era mbagamba baana mmwe, bakadde baffe, baganda bange, obumu ge maanyi. Bino byonna ebiteekebwawo ebimu kukanga kutuyuzayuza tuddeyo eri bwe tuti bazanyire ku wakisi zaffe. Abantu bazanyira ku wakisi zaffe. Olaba waliwo omuntu eyavudde eri n'aregistering oluyimba lwange ku distribution platform emu. Okitegedde n'aregistering anti lulwe. Sebo bampeereza claims ne strikes ku nkuba. Oluyimba olwo lweweekola ebyange nogera mu studio n'oyiiya n'oteekayo ne video n'ogishoote nga mulimu ne face yo. So batumanyidde baagala tube bakapere. Baagala tube bakapere. Kati oyo yakikoze awulira sisaanidde, awulowooza simanyi kyakola. Paka twebuuzeemu lwaki amaanyi mugatadde nnyo okugana amateeka agazze nga twete mugateeka ku copyright wali emabega kubanga muwabira emisango mukola biki? Copyright law twogedde emyaka mingi. But the problem is this time etteeka lyazze nga likwatiramu naawe ampa interview leero. Kati leero ne tulwanaawa. Naye bwe kijja nga kyabayimbi, abayimbi kamugirewe muti abayimbi amaanyi ne gamatoka ne tulabikanga abatalina makulu. Naye ku luno kyazze nga kitukwatira wamu. Era olabye bwe tukirwanidde awamu, olabye ebitandise okuvaamu kubanga wazudde naawe kikwatako. Kati nno kino nze kyovulanga nagambye nti nno kintu tusomese tukiriza abantu bayige. Copyright law naawe kwatako. Si bayimbi bokka. Naawe atuula n'okola ka design aka t-shirt eno n'ogiraba oti copyright law kwatako. Any intellectual property nga kiyiiye kya mbwongo gwe tolina biyiiye. Lwaki mulowooza nti copyright y'abayimbi bokka? Kati ekyo ekireese obuzibu kyekyo. Abantu balemeddwa okumanya nti copyright nabo bangi bakwatako bangi. Abakubi b'ebitabo biki byonna bonna copyright ekola ki? Si kyabayimbi bokka. Ekyo njagala mu kiyige. Ate n'okuyimba abantu mu kiyige si famire nti gwe omwana wo tasobola kugiyingiramu. Teri azaalibwa nga muyimbi. Wabula katugambe nga nze kuga nti kati nze ayimba essaawa eno siri mwana wa Jimmy Katumba, siri mwana wa Mugenzi Fire Lutaya. Okitegedde? Nze nava walala, kitange yali na accountant auditor mu gundi mu Apollo Hotel. Okitegedde? Teyamanya nti azadde mu ddongo. Kati enkya bagenda okuyimba abamisaaki b'enkya ate si baana baffe. Kati ate abaana baffe bajja kuba mu birala. Abaana bammwe mmwe abaganya okutereeza amateeka gano industry eno okubeera ennuŋŋamu, ate enkya bagenda okuba abayimbi bajja kubiraba. Kyemuseetinga essaawa zino abaana bamwe bagenda okigwamu enkya. Ebigambo ebisembayo naye tusooka togere ku luyimba onkuba. Walukomezaawo mikono gyo? Tebannannyaga naye kyengezaako okugamba abayimbi tulekerawo okuba bize. Luli tubadde tubeera bize ne tusafa ku wakisi zaffe. Abasajja abazungu bayimba like Peter Andre yayimba oluyimba lumu
naye nakati mugagga akyafuna royalties tuconcentrating kati ebintu bigenze digital tulina wakisi ezimala olumu nga tewetaaga na kufulumya nnyimba mpya tuddemu abayaayi bangi abagezi bangi kakati oyo aba kukinkola nga ndi kapere yadde tagenda kulya sente empitirivu okitegedde kuba oluyimba lugenze lukatinza across everywhere lugenda nange simanyi lugenda lute naye lugenda kakati yalabye nga lugenda n'agamba ono okufala kane erippe sirifala kyekyanya ebigambo byabisemba eri bannayuganda nsaba mutuyambeko kyonna ekiba kigudde ku entertainment industry kibe nga kikwatako omwana w'enkya ffe twateekawo creating emirimu abaana bamaze okusoma balina zi degree naye tebalina mirimu tebakola kati ffe tutaddewo embeera tu inspire your children era tuba inspirinze bajje babeere aba bakole guno mulimu tuleme kudda mu byakusabiriza bannange bannayuganda tuwagire talent ebikonde omupiira okudduka okuyimba bungereza ebifunyeemu ssente nigeria ebifunyeemu ssente era obiraba bintu ebyo birungi nnyo so mulemekerawo biraba wano nti omusambi w'omupiira muyimbi ani baba failure for life no tusupportinge busupportinzi mutusupportinge abaana mujja kulaba nga bawedde ku nguudo nga batunuulidde ba Mesach abaana bayingire studios bafuuka ab'amaanyi nga ffe okitegedde kubanga tujja kuba inspiringa okitegedde bwe munaakoma okugamba nti kino kiveewo bajja kudda ku zi streets bajja kubabba bajja kubatema bajja kubakola ekintu kyonna so ffe tusaba mutusupportinge abaana bamwe basobola okufuuka ab'omulembe bayinza okufuuka ba Michael Jackson ab'enkya ffe tulina we tutuuse batandikirawo beeyongereyo ebyo nno byebyange ebibannange tutambulire wamu ffenna twagalane mwebalenya aba media this time olutalo kuba ntulwanidde wamu ffenna era naffe era twagala okwebaza okubanga otwadde obugambo bw'amagezi abusomwe namwena abalabye interview nkyenja okusaba muno kansubire ofunyemu ekyokuyiga si kimu oba bibiri but take a note nti nno ebiwandiike oba ebiyiiye fenna bitukwatako okuva ku byobwongo ebyo tukweseza engalo zaffe you and me tusobola okuwininga olutalo luno kasita tuba tukwatidde wamu oyabadde papa Mesach Semakula okuva wano ku papa sport leero wensinzidde ekimere kyakabi jangu wano emakindye papa sport is the only place to be.